ndowooza kino mukiwulire bulungi okubagamba nti probation ya myezi ena oba ya myezi esatu ate naawe n'otayiminga nga probation ewedde katugambe emyezi ena n'ogamba ng'oyagala kukyusa ekibuuzo ekisooka kigamba nti mu mwezi gumu mu mwezi ebiri obadde wa okubanga gwolinga agamba nti bw'oba omaliriza probation ya myezi ena oyagala kukyusa ennyumba awo kiba kitegeeza naawe oyagala kufiiriza boosi wo lwaki olaba kati mwe mugamba nti oyagala kukyusa ennyumba ng'otuuse omaze emyezi ena oba esatu awo kiba kitegeeza nti tobadde mwesimbu nnyo singa obadde n'ebizibu tukugamba nti ebizibu ebyo bw'obeera nabyo olina kubyogera mu nnaku 9 ezisooka ennaku 9 ezisooka y'emyezi esatu naye tosobola gamba nti omazeko probation bw'omazeko probation oyagala kukyusa ekyo kiba kitegeeza nti you are breaching the contract oyagala boosi waafiirwe lwaki olaba ababa emyezi esatu kitundu kutuuka 4 kasita okyusa ennyumba sponsor tajja kulinda he immediately cancels the visa takukkiriza nakugenda mu nnyumba endala ate jjukira n'obwoba ng'omalako probation nga tonaba kuripotinga any case owa office oba owaffe kiba kitegeeza gwe ne boosi wo probation mwagimazeeko bulungi kati lwaki oba okyo oyagala kukyusa ennyumba ekitegeeza ne boosi naye amaze probation naawe takomplaininze takuzeeyo ku office nti togenda kumalako akutigomanye yakutigomanyiza mu myezi ena n'alaba nti omalako ogumiikiriza kati awo kiba kitegeeza osobola kuba ng'okola mu nnyumba naye ate olina kutegeera nti bw'oba ng'omaze emyezi ena kiba kizibu siponsa naye kutandika kukuyisa bubi akubanga bamanyi nti bw'oba ogenze aba afiirwa jjukira twabagamba ffe tetwetaaga ku breachinga contract nti ekizibu ekivuddewo okulemererwa omulimu kivudde ku ffe nedda tuba kitwetaaga kive ku baboosi kwegamba ffe tutufiirwa tutusasula ekyo kirina kutubeera mu mutwe so tulina kubeevinga nga baagala kufiiriza nti kasita amaze emyezi yange ena probation ewedde bantwale ku office bankyusize tera agenda kukikola wabula kyagenda kukola kwe kutuuza ku office bw'addayo waka akansolinga visa yo office ne bw'eba ng'efunye ennyumba nga bagenda kuteeka mu nyumba obeeremu ng'obeere weka nti obeerewo okumala emyaka 3 togenda kubeerayo okubanga boosi wo asazaamu visa boosi wo bw'agezaako kugaana office bw'egezaako kugaana boosi nti biki nti oyo si yaleese ebizibu wabula sponsor yaleese ebizibu mu sanidi basalako offices za Saudi waliwo office gyemanyi baakagisalako emirundi 2 offices 2 baakazisalako ku lw'omwana omu boosi we yagenda omwana n'abeera wampisa mbi ng'ali mu mwezi gw'okutaano ng'alowooza bajja kumutwala ku office bw'atuuka ku office then ye office mukyuse muwe ennyumba endala issues oyo omukozi zaali ntono jjukira tosobola gamba nti omaze ennaku 12 nti ogamba nti tolya walibadde mufu so ebimu reasons tulina kuba nga tuzisinziira ng'oteekako reason lwaki oyagala kukyusa ennyumba nga reason eyo ng'erabika ate ng'erimu egumba tosobola gamba nti maze emyezi ena omukazi tampa mmere oba omusajja tampa mmere tosobola kubeerawo nga tebakuwa mmere n'omala ebbanga lya ennaku 12 tuba twetaaga reasons zibeere tibansasula balemererwa kunsasula ekyokubiri tibalinawo bansuza ndwala tibantwala mu ddwaliro ezo ze reasons ze twetaaga
oba bankozesa mu nnyumba bbiri nga wakiripotinga dda nga na office yakubirako sponsor nemugamba lwaki omukozi oyo mutwala n'akola mu nnyumba bbiri. Oba waliwo any other kind of abuse gye bakukola naye nga wasooka n'okiripotinga naffe ne turipotinga ekyo kitegeerekeka. So akantu akabadde mu mmwe abannayuganda balowooza nti kamaleko emyezi ena then nkole ki ngambe bantwale ku office mwanyinazi tolina kyogenda kufuna wabula kukansolinga ne bakutika ku nnyonyi ne bakukomyawo. Waliwo omuwala omu abaana smart boosi we yamugamba situla amazzi gatwale mu nnyumba ne mukalina n'agaana boosi we n'amukomyawo ku office. Aba office ya Nesmart ne bagezaako okumuyiiza kumufunira office ennyumba ndala. Bwe nagendayo oyo omukyala ninnyogera naye mugamba watuswaza kati omaze wano emyezi ebiri tokola olya oyebaka kati wafunamu ki? After 3 months ngali ku office ne bamufunira ennyumba. Bwe bamutwala mu nnyumba sponsor omukadde n'akitegeera nti bamutute naye ng'alinze bamuwa replacement banagimuwa. Yagenda immediately reporting a company mu Ministry of Labor ne bagipanishinga. Omuwala yali afunye ennyumba endala nga brother wa boss wa company nga wakolera nga kuluna yewaddeyo kukola naye kyamutuukako yali yakamalayo ennaku 15 ne bamutika ku nnyonyi n'akomawo ne bamufikisinga mu ban mu visa ye. Talina gwasobola kuddamu kuyingira Saudi. Kasita olabe ennaku zino nga bakukansolinga visa yo b'omanyi nti bakutaddeko ban eyo ebeera ya myaka 4. Togenda kuddamu kuyingira Saudi, togenda kuddamu kuyingira Dubai, togenda kuddamu kuyingira Kuwait, Oman, Lebanon ne Jordan. Tojja kugendayo. Saudi GCC countries kati bali munne kwogerezangana kata nti kasita baba bakubaninze mu Saudi, mu Dubai, mu Jordan toyingira ne kata. So bamaama ebyo temubisaagiramu. Juzi omukyala yajja wano ku office ku Hayes n'atuleetera passport empya n'atatugamba nti baali bamubaninze Saudi ne tumukolera visa okutuuka Riyadh ku airport bamudeportingirawo immediately nga yalowooza nti bwe ntuuka mu Uganda ninkola passport endala nja kulinnya ennyonyi nzireyo Saudi. Yakoma Riyadh ndowooza ku platform eno bwebanga waliwo abajjukira abawala baali basatu be basooka kukwata ku Riyadh airport ne barilizinga basatu ne basigaza omu. In fact barilizinga babiri ne babakomyawo. Omulala yali akoze overstay. So kyekyo kati kyetugenda kukola ku baana abalala abajja tujja kubagamba bajja kusayininga ne kampani nga tukikola bwe tuti. Bw'ova eno togenda kufuna omusaala gw'okumala emyezi 4. Omusaala sponsor jagoba gutwala ku office egutusindikire wano. Kasita omala emyezi 4 nga office etugamba nti sente muziwe muziteeke ku account oba muziweereze mu maka gaabo abakozi mu maka gammwe okubanga kisusse tufuuse abagenze kukyala tufuuse abagenze kukola. Mwagala kutufiiriza kati wenyogerera nja kutandika ne replacement ziwera nga 15. Mutukoze bubi nnyo embeera eri wano mbi nnyo. Business tekyali na speed, sinaba na kufuna license, tuli wano tukaaba, abalala bali mu accommodation, training tosobola kugenda mu training nga tonaba kufuna contract. Training centers kati tokyatwalayo baana 3, 6, 10 byonna tubikolera ku online system. Ogenda ku online system nga training centers zonna zijjudde. Olina kulinda ennaku 15 okubanga kati training
yanaku 15 to 2 weeks ate ng'olina agenda mu training ng'okoze medical embeera gye tulimu mbi kati mwe abali eyo bw'oba ng'olina chance Katonda kuyambe otuuse eyo olina kukozesa omugisa guno Dubai bye muwulirayo bifu nnyo juzi n'abaddeyo abaana bali mu bwamalaya ku street tebalina na kyakulya eyo bed space ndowooza mwagiwulirako ekigenda kuddamu kwe kugamba wajja kutandika kuba deportinga ne Saudi yatandise deportation okubanga runaways bangi so n'olwekyo mwekuume bw'oba ofunye omukisa oli eyo gulabe ng'omukisa tokitwala nga kintu kyakuzannya abatukoleza kifiiriza nti ofiiriza ffe Katonda bw'ali mulamu saagala kulimba naye Katonda enkya ajja kukusasula bw'olaba nti ogamba nti bantwalira bwereere balala kunziza bwereere Katonda naawe enkya ajja kukikusasula waliwo nabwire Amina kyatuuseeko ndowooza ajja kufa ng'akinyonyola kati ali mu mwezi oromosi gwa 6 ng'ali mu Saudi mu office talina kyakola abeewaabo bantuukirira bibikiika kukomyawo omwana sisobola kumukomyawo okubanga sponsor ye yagenda n'areportinga company mu Ministry of Labour ng'omusango gukyali Ministry of Labour yagamba balina kumudiza sente ze zonna nga nabwire tanafuluma analina kumusayiningira ebyokufuluma sponsor yo oyasooka kasita sponsor yo oyasooka n'omuvaako bubi asobola kuteekako punishment naye enzibu kyenabagamba nti bw'oba ng'ova mu nyumba n'obweba nga wawadde obutakaanya laba nti obwo obutakanya tibutuuka ku level y'okuleka sponsor n'abeera n'ekiniga kingi nnyo nti tasobola kusayiningira exit visa nabwire Amina abonyaabonye ku ekyo naye sirowooza kubonaabona naye alina ekisiraani kye ekyokubiri mulina kwesabira twali wano nga tusaba bamaama Abiriga nga baseka kati ndowooza mumanye ebyaba ku maama Abiriga Katonda si wakusekerera byebyo ebyange Katonda akuume